Opposition, Bakama Parliament, Bakulembeze banange mwena, bakadde baffe, abatukulembera mu ati, abatukulira mu myaka mu ati, ne betulabiddeko ne betukoze nabo mu ati. Bakungubazi bannaffe mwena abasebo ne bannyabo. Kitalo nnyo kitalo ddala. Aba VIP. Mwagala niba bagamba okwekalakaasa njagala okubebaza abaganda bange mwenna olw'ekitiibwa kimwadde munnaffe Kato Lubwama okumukungubagira mu kitiibwa ne mukwano okusingira ddala ssebo Honorable Nsereko. Njagala okwebaza wambadde ngoberera ndabera emikolo gwe omu ku mikwano gya Kato abagiri mitambo webale nnyo webalire ddala mulaga mukwano. Baganda bange olwaleero nzize wano ku lw'enju yange n'abantu bange ne baganda bange okutuusa okuwagiza n'okusaasira eri namwandu abaana n'ab'enju ya muganda waffe Kato Lubwama. Eggwanga lifiiriddwa, entertainment industry efiiriddwa, obuganda bufiiriddwa, n'oluyo luvuganya gavumenti oba olwanira enkyukakyuka lufiiriddwa. Nze nno Kato yabadde kyali wange nnyo. Naye abadde kyali waffe ffenna as a family. Ate mu ngeri nnyingi nnyo bwezira mu ati nesanga family member nga tuli wamu. Bwezira mu bwetwali mu parliamenti ey'ekumi twali ffenna. Era twakwatagana nnyo mu period yatugikwatako. Bodda mu mikwano gyange egisinga mikwano gya Kato Lubwama. Mubalabye nga babogerako babijirwa bawayiswa nawe ketuba wano mwana naye that was Kato, ladies and gentlemen. Eggwanga lifiiriddwa omusajja omuyiiya apulayize rooli ye ey'amaanyi ennyo. So situnuulira jasinga nze muntu naye kyabadde atugasa ffenna okutwalira awamu. It's an inspiration. Temwandibadde wano wiiki namba nga Kato tali wano. But most importantly, obuganda bufiiriddwa. Tuli baganda, kitukakatako okucelebratinga muganda waffe n'okumukungubagira n'okumuwa ekitiibwa ekyo ky'abasaanidde. Tekitwetagisa kuba nti tubadde close nnyo Kato. Kale nno ntuusa okusaasira kwange ku lwa bannange, ntuusa n'okusaasirako obwana bwa Nuupu ng'omugenzi bwabadde atera okubuyita okusaagirira. Baganda bange tulina ebitugatta bingi nnyo okusinga ebitwawula. Bingi nnyo. Babyogeddeko nti kati wano wetusinkanira bwesobola okuyitira Honorable Nsereko Menton Prince. Okusobola okufunira omukisa kuba Nsereko oyo naye mwana mwinako ennugu. Naye tuli baluganda, tuli baana bawamu. So ebiseera nga bino twebaza Katonda nti tukyalina culture eyo bringing together ng'abooluganda. Sibomeya tukwaniriza nnyo. So tufiiriddwa, mutulaba bwe muba mwetegereza abasebo ne bannyabo newankubadde batera okwagala ennyo tufuula abantu ab'okuzannya obuzannyi. Naye nze nali sinaba nagenda mu nsonga z'abakulembeze nga Kato Lubwama gyali. Olwo generation yange yalowooza nti ate erina kyeyina okuteekawo ekyobusungu si bya kusaaga busaazi.
era wetwatandikira oluyombo ne Kato twali mu parliament nkubagana eno n'obusajja nsero kuba mukutte embajja Kato ali mu kuzina mazina akanyegutiri ku storage gaba omanyi naye nga bwatu badde mu kwegaba nga tuexchanging bwe tutyo kati ate mikono gyaffe abamu banyiga nga bagamba mwana olaba Kato olaba bwayogera ku president wa Africa Kato ye bwali mukulu wange yerabira nti nafuukira ddala president wa Uganda yasigala nga kyaleetezaawo naye nange bagambe nga lireeta mukwano era nga babawo ebiseera ebiri important nga out of the camera tukwatagana Honorable Nsereko ajja kuneyimirira ogule basemba okulongoosa muganda waffe Kato Lubwama nagenda ne road mayor ku ddwaliro ya Metropo ne tukyalira Kato Lubwama n'ebyo nga sirya kamera kuba kitukakatako nkakasa n'ebyabadde yekyanga kyangaawo nga nafunye obuzibu era yandisooseewaawo ne bannanga abalala kubanga kibakakatako kitukakatako naye kiri important tuzimbe eyo culture tugiyigirize n'abaana bamenye nti tulina okuwangana ebitiibwa ne bwe tuba tusaaga tulage ekifaananyi eky'omukwano kubanga ebintu bingi nnyo bye tukola babigoberera ebya siriyasi so mu kaseera kano jagadde mu ngeri enjawulo family ya Kato Lubwama bannange basaasire naye muganda wange Kato lwaleero nga tukusiibula jagadde omanye nti sikulina akombwa tambula bulungi mulongo era bwe tuba tweguddeko mu paati 2 manye nti tuli ba Luganda tuli baana bannambi ate tuli ba artist ate eggwanga litwenyumirizaamu nnyo njagala obasaasira mwena ba artist bannange tufiiriddwa naye kale bwe kubanga okufiirwa kwe kusigadde tugatta kutugatte nga tuggyemu ekyamagezi kale bwe kubanga okufa kyekisigaddewo okutujjukiza importance gye tulina tugimanye bannange ba artist tuli intelligent bw'oba otutte ebbanga n'osoma articles mukadde waffe Ashraf Somogerereza awandiika ojja kumanya tuli intelligent Honorable Mpuga kyogeddeko munnange tuli intelligent Kato was an intelligent man you artists you are intelligent fe highest mark ya intelligence waliwo omusajja omu emodugava akyasinza okuba omugezi bamwita Marcus Garvey yagamba a civilization is not complete without its art the highest form of expression of human intelligence. Thank you. But you artists have let thieves run away with what belongs to you. Era nasanyuse nnyo nga mundaba muganda wange John Segawa annyonnyola ku TV nti tebalina ate tufuula abatategeera nga teffe tusinga okutegeera. Tosobola kuŋŋamba nti mwekolamu omulimu nga mukukolera mu ofiisi ya muntu. Sinze artist yasooka okujja okwogera amazima bangi nnyo bagoogera. Sinze artist yasooka okujja okulaga abantu nti eno ensi yammwe. This is reality we are talking about. Muganda waffe omu yabadde wano n'agamba nti no tulekerawo okwogera ku byobufuzi nga tuli ku bafu. Simanyi ki kyoyita byabufuzi. Bassebo ne bannyabo n'ettaala eyo eyaka ekulaga layiti ebyo nabyo byabufuzi. Kubanga bannabyabufuzi be basalawo oba osobola okubeera balweyo oba tosobola. Mwe ba artist mukimanyi bulungi nnyo. Bakadde baffe abakulu musse mubigoberera mubimanyi bino ebintu. Mumanyi ensonga lwaki batta Byron Kawadwa era impact yali alina okubeera nayo. Mumanyi ensonga lwaki Okot Bibite yafeesinga kyeyafeesinga. Mumanyi lwaki Sebadduka yawangangusibwa. Mumanyi lwaki Fire yawanganguka. Mumanyi lwaki kyali wa Fire bamutta Jessica Sirivu. You know the facts. Tekina kulinda baana baffe babazukulu baffe ne babenefitinga from that. Abaddugavu babeera basirebe okumala emyaka 4 paka wavaayo bali abakambwe ne bagamba enough era ekyo ne kikoma. Singa tebavaayo singa tukyali basireevu. Olunaku lwaleero batufuze mu nfuga ey'obumbula okumala emyaka 4. Nabadde ndaba mukadde wange Senkubuge Siasa nga bali ku interview wano wennyini
ngabagamba mwayi kuzanyanga emizannyo ne muzanya ndiwulira ne muzanya 30 years of bananas lwaki temukyasomesa abantu kubikwata ku ggwanga nga muyita mizannyo nagamba okikola kati bakuba amasasi latest rise bakuba amasasi kyemugambe eddembe lyaffe lyatugwako okutuuka kwekyo namwe ne mukkiriza mwatuteekayo ndikakati tufe abakulu tandisa okufa oke siri mukulu nnyo nebalira mu bakulu abaana bano abaddako mwagala basange industry nga terina any bit of freedom. Mwekimanyi nti ffe essuubi lya Uganda eririwo kati sinsobi basebo ne bannyabo nti olunaku lwaleero abakulembeze ba politicians ne ba leaders bakusikunganirwa Kato Lubwama. Sinsobi nti olunaku lwaleero after Kato Lubwama okubeera mu parliament after nze okubeera mu parliament tulinayo Geoffrey Mutaya, tulinayo Dr. Hilda Mani, tulinayo naawe sebo nkulabanga artist. Okay? Sebo Dr. Dandi oyo mukulu gwe bayita Nalukola twamuyitanga Dr. Dandi mu 97-98. Era yalinga muyimbi nga yimbanga Shaggy. Singa sikyakumpaabira mu kooti nandi bajukiza yakayimba ke kamu. Kalete. Mbajukiza Nalukola bwe yayimbanga. Mbajukize Dr. Dandi. Tewayimbiranga ddala. Angambye akkiriza alowooza nti Dr. Dandi ogwe mulaba gwe bayita Nalukola lawyer wa DP twayimbanga naye nga nyimba ne mukwano gwange gwe bayita Master Parrot nga twagala nnyo twalina kayimba ke bayitanga Hot Guys in Town naye olulala bali bamuganya okuyimba ne muwa chance naye ajamingemuko naffe omanyi nga bakulemesa okuyimba kiringa mwe ba politician nga muno tagenda kufuna chance kwogera era jja nayimirira n'ogamba pozi kamba wewe ne onaleko gundi abaguzigede naye nayisawo bakabwe naffe bwe twabeeranga. So olunaku lumu mbali ku stage nekyali wange Master Parrot twali babi nga tebasobola tugana kuyimba naye nga Dr. Dandi yatambudde kuva Kawempe azze bamumye okuyimba so ne mulaba ne ngamba featuring Dr. Dandi naye mukanajja ku stage naye yali very talented twayimba ne muwa microphone yayimbanga Shaggy yayinamuko ekirimi nemusirike banyumize ngakwata microphone kagamba I feel so proud of Dr. Dandi when I feature these two hot guys Mr. Bobi and Master Parrot so wetutyo bwe twabeerangawo basibo ne banyabu bamfuyina okunfuula edistereke bampadde kyabi so mikwano gyange mu kaseera nga kano twagala nnyo okulaba nga tukomyawo omukwano ogwo nga tukomyawo obwa Siruganda obwo but most importantly nga twejjukiza obuvunaanyizibwa bwe tulina obuvunaanyizibwa obwo butandika nga tukwataganye ng'abooluganda. Yagala nango chikutanya mukulu wange Nyanzi kyayogedde nti abaana ba wano tukozesebwa nnyo okulemesa enkyukakyuka yaffe abaana ba wano tukozesebwa nnyo okunafuya bannaffe abaana ba wano tukozesebwa nnyo okwenafuya kiri very important buli omu akijjukize munne buleme ekijjukiranga nga tuziika bannaffe wabula tukikozesa ekitubenefiting. Njagala okubebaza okuteekateeka enteeka zino zonna Nganda waffe Kato wumula mirembe kama akusasire byonna ebyakusobako fenaffe tulina buzibu era tujja kusigala mutukwatagana ne family in case abaana abamu redi bakyali baffe tujja tambula tutambuze obulamu tucreating memories ennungi simbi tuzimbe entindo tuleme kuzimba bisenge tubeere lumu ng'abaana bannambi kama abampe omusamwe President Kyagulanyi amaze okwogera Julius Katongole maze ogikwata mwebale nnyo mwebalire ddala Flavia Namulindwa nkutumiddeko mwannyinaze President Kyagulanyi Julius Katongole mmera nsanafu ndi ku kamera awo Pull up slowly. So President amaliriza okwogera bebaza mwenna abaliko mumera nsanafu nzaali wano ku kamera mbatumiddeko mwannyinaze Flavia Namulindwa kulabye kwoli President agenda kutwalayo obubaka
Okay. Tweyanziza nga president bamaze okwogera. Genda kusaba basaba ne bannyabo. Tuwumbe ekitundu kino ne Katikkiro w'ekika ky'Enfumbe. Mwebale nnyo mwebale ddala. President amaliriza. Devi. Tulindeko president atu. Sasa nnyo jeje ffe jeje Mukunda jeje Sempala olw'okufiirwa Saba tusirikeko mikwano VVIP tukume ekitiibwa kya Kato.